Ama mwete kofira Kabila bababu ko Bega se Uyo bana Kamu Kadingo ya kwako ya muzangume Kamu Kadingo ya gamba sole buya Ola Kamagena kutuleta kwa buniga waka buriti Wali wakasemukano ka MTN Kabaita kabiriti nyoko Yaliegena kodaka Toya ude Era wengendo kuimba talifani wange tabelayo Bakola birundi bakola bibi Taisarundi yaisarubi Atete tuagala kutuka tika munza Pango na nyibiranga mwendi wange Nyimba zange futu soja zikiritinge DJ Ryan, the chosen DJ. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Era bali kuwenziku wangako mugamba sente za pesa mwe musalo. Tuziri. Bakola birungi bakola bibi. Baisa birungi baisa bibi. Soleza birungi bakola bibi. Eto siraga. Nawe bikola ki. Nawe kwata uke. Nawe kwata kala sikukuwe. Nawe kwata kuza kumame. Masala wao mulichi mukuchita. Masali chito katakuza nawe nachita. Na mkwano na tufuna mipia.
wama mweti kofira kabira bamba bobuko begase uyo bana kamu kadingo ya kote muzanone kamu kadingo ya gamba sole buya ora pamagena kutuleta kwa boniga bwa kabuliti wali wakasemukano ka MTN kabaita kabiriti nyoko yaliegenda kodata twayawudde era bwengenda okuyimba talifaani wange tobeerayo bakola birungi bakola bibi bayisa bulungi yayisa bubi ate tetwagala kutugattika munze fango nenyimbiranga mwendi wange enyimba zange futusoja zidiriitinge DJ Ryan, the chosen DJ. You want me to buy new shoes? One more power, power. Naposmanika wadamu ati uzemuga mbalumu mwagala ona mukome tumuza kutaka kibandoli siba turi omuntu ali kulekera president atokanya kubera kibanda bombo club otumanyira mayiniga eno size yenyini omuntu wabera yewulira ekibuli eza kota bumwe ba bombo club ama sesuna sonda tetererita teringa bongo chikaika mana dinodo tutuba kuba fango neno kuba ama yagala mutwale komo aduya amukole manichula mara mutwale komo kiriniki amidiske bakitaka ko software mwenye mukoka tunisoke nawe mwenye mupompo musoke nawe mwenye mukoka tunisoke nawe soke nawe kaba mwenye mukoka tunisoke nawe mwenye mupompo soke nawe mwenye mukoka tunisoke nawe listen to me wamese ndagala nechitiba nechibibilala nekira kosiri esose cheleka tuko soda jona nenanga sunda ichitirika sunda chitirika manyabina betu tunakolala sango neno kuba kubamba ndagala mutwale komo adiweya amukole manichua epedichua mare mutwale komo kiliniki adibiske bagitaka kosoptoya Nyezamu koka tini soke nawe Nyezamu pum soke nawe Nyezamu koka tini soke nawe Gono lawan Amesama Gono na itim Gono na itanga Baja kusanga Wante Wama Esa misirole Wate chakula misamu nawe Wate misirole Apeto erija nyo Ulira Redua sinia tu ate sinya tu drop out oya tokuli. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obokoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.